Nyimuse linnya lyo nga bendera mu bbanga. Nsalawo kuyimusa erinnya lyo Yesu. Nsalawo kuyimusa erinnya lyo. Nsalawo kuyimusa erinnya lyo. Nyimusa erinnya lyo nga bendera mu bbanga. Nsalawo kuyimusa erinnya lyo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Twebaza Katonda abooluganda atukuuma. Twebaza Katonda atulabiridde. Twebaza Katonda atutuddeko ekisa. Twebaza Katonda oyo atatulese buli mu mbeera yonna. Ayeebazibwe Yesu. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era nsuubira nti Mukama ajabakumye mukyali balamu. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Neebaza Katonda olw'akaseera kano nti ndi ku maaso gammwe abatukuvu ba Mukama. Neebaza Katonda oyo omulungi ennyo ampadde obulamu wankubadde nkyali mugonvugonvu naye mmanyi ngenda kuwangula era ndi muwanguzi n'okukirawo. Emigo egyamukubaza embeera omulamu. Neebaza Katonda oyo atudde ku Namulondo oyo atatulese atubeerera buli mu mbeera yonna. Twala ekitiibwa, twala amatendo, kabaka wa bakabaka, baana ba Mukama. Tugulumiza Yesu oyo atwagala awatali kumusasula, n'atuwa omukka ne tussa n'atulabirira buli mu mbeera yonna. Era erinnya lya Mukama ligulumizibwe. Mwasiibye mutya mwenna kubanga leero tuli mu lunch hour. Mugamba mutya ba mikwano? Mbaaniriza okujja tuyige tusomeko ku kigambo kyo lunch hour olunaku olwaleero. Mukama abanjagalire abampeera omukisa. Katusabe. Katonda omulungi omwesigwa ajjudde ekisa n'okusaasira, tukwebaza taddi wange, tukwebaza nannyini bulamu, tukwebaza atulabirira mukwano gwange. Osaanidde okuyimusibwa n'okutenderezebwa. Laba ndi mu maaso g'akawungeezi lunch hour y'olwaleero ssebo nga neetaaga gweka gwalina okunnyamba, gwalina okumpanirira. Jyawo entegeera yange nga nze Mukama onkozese bukozesa ng'omuzindaalo Mukama wange Yesu. Lunch hour eno agenda ogirya buli omu funa omukisa era abeeremu n'ekyayiga kitange. Taata nga nze ku lwange sisobola naye olw'ekisa kyo ekintu ky'olina era taata n'ekisa ogamba tekukoowoone ng'onaatuwaniriranga. Taata omunazaalizi nkwaniriza nasite omwoyo omutukuvu okwagala kwo kwonna kujja kumambire ku kigambo kino. Weebale Mukama, weebale Yesu. Tusabye n'okukkiriza nga tugira mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mbalamusizaako mu nnya lya Mukama waffe Yesu. Ninakulingamu katono ngenda kuba nga ndikodinga nga bwe nfumbako emmere naye twebaza Katonda atuwadde obulamu nga tuli mu ssaawa ya lunch hour. Olunaku olwaleero tugenda kufuna mu Proverbs 10:27 akali paka ku 32. Leero nze n'ekigambo ekigamba word of strength, ekigambo ekikuzaamu amaanyi. Abooluganda tusabire, twegayiridde Katonda naye Katonda yaffe teyeebase. Njagala okkiriza ogambe nti buli kigambo ekifuluma mu kamwako ng'okisaba ng'okimininga ng'olina obukakafu nti bw'osaba yenannyini byonna, muganda wange ekiseera kijja kutuuka. Tomanyi oba ddi, tomanyi obalirira bbanga ki, naye kkiriza gaana kyonna ky'osaba Mukama Katonda agenda kikuwa.
kati muganda wange nzize naakuzaamu amaanyi. Bino ebigambo mwabiwulira dda nti tusabe, nti tusiibe, twenenye, tukole buli kimu. Mwabiwulira naye bambi temukoowa. Amazima ddala mbasaba temukoowa. Kyekiseera Katonda agenda kudda bwessaalayo. Nsaba nnyo Katonda nti buli muntu yenna yasaba ekigambo kye kibe nga kituukirira. Haleluya. Ekigambo ky'olwaleero tugenda kukisoma mu Proverbs nga bwe ŋŋambye, naye nga mujja kunnyamba mukinsuulirewoko kubanga simu yange eno yadownloadinga Bible naye yagaana okweseetinga. So muzira kisa yenna bambi nyamba onsuulirewoko. Mukama ajja kumpeera omukisa. Naye wano nina Bayibuli yange gyengenda okusomamu. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Nja kunsonyiwamukko katono kubanga nina byenkola wano. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Tugenda kusomera wamu nange naye nze nina wano Bayibuli yange. Brother Vincent bambi nsaba nsuulirewoko ennyiriri zino zonna oba nsumba Jackie. Mukama bankumire. Muganda wange olwaleero nze n'ekigambo ekikuzaamu amaanyi. Bwe nange simanyi bbanga ki lyolokose lyomaze mu bulokole, simanyi bbanga ki lyosabidde Katonda. Ekyo ekintu ky'osabira Katonda gwe mwennyini gwakimanyi, tewali mulala akimanyi. Haleluya. Muganda wange waliwo omuntu yenna nange kama kwogera ng'olina ekintu ky'osabira ng'oba wali okisabiddeko n'osiiba n'okusiiba naye tunaba kukituukako. Bayibuli egamba nti nawe buli baddi kasita osaba Katonda waffe singa talinga muntu nti amala n'alimba oba akusuubiza n'amala enkya ne yeefuula neva. Naye kinyuma nnyo n'ofuna ekintu mu ntuuko kyakyo. Haleluya. Bino ebintu byonna bye tusaba Katonda byonna yabirinako obuyinza era ye yekka asobola obbituwa. Naye abangi abasaba ne bagwamu amaanyi. Oba osabidde bifumbo omusajja agaanye okujja, oba osabidde mwana tufunye, oba osabidde visa ey'okujja ebweru tugifunye. Ng'olaba buli omu alina ensaba ye gy'asaba n'ekiseera ne kituuka n'alaba nga naye okuva bwe nasiiba bagamba tusibe, mpaayo ebiweebwayo, mpaayo ekimu ky'ekkumi, naye lwaki embeera egaanye? N'olaba ng'obulokole bukutamye, n'olaba nga abatali balokole bakusinga, n'olaba abo bonna b'olaba nti bw'ogamba bye waddukamu tokyagenda mu buduula, tokyakuula. Tunuulire Katonda. Naye mwana wa maama, Katonda akulaba. Waliyo oluyimba olugamba mbu ono omuyimbi omu amuyita Betty Muwanguzi yagamba tunuulira nze empeera y'ennene, tunuulira nze munange, tunuulira nze. Ekitegeera waliwo tuukiranga n'olaba amaanyi gakuwedde. Nze kwogera kw'oyo omukyala, nze kwogera kw'oyo omwami alaba ng'embeera egaanye nga talina wakuddukira. Katusome Proverbs 10:27 paka ku 32. Haleluya. Yesu yeebazibwe. 27 gamba the fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked will be shortened. Yesu yeebazibwe. Akokubiri ne kagamba the hope of the righteous will be gladness, but the expressions of the wicked will perish.
kituwonako lukibaana b'amaanyi ife tusaba ne tusaba Katonda abeesiga Katonda naye oyinza okubeera awo ng'olaba munno oba oliawo ebyobulokole yabivaamu naye olaba nga akulaakulanye naye mwana wa maama bwayeesize Katonda ekintu kyo naye kirirwawo okutuuka ogenda kikwatako nga tekirina kakwakkulizo konna okyenyumirizeemu olabe ng'oyitawo naye oyo afunye ebyamangu era biggwa mangu Yesu yeebazibwe bano abafunye ebyamangu kitwale okitegeera oli kitwale kino naye nga si ntuukotuuko za Mukama muganda wange ogenda okulaba nga amaze amaliriza nga buli kimu kigaanye okitegeera naye bwagumiikiriza ebbanga ly'emyaka Mukama wakikuweera kiba kikyo naye abo abaagala ebyamangu nti ye munnange okuba bwe twasaba ye ng'embeera tekyuka banange kamale gavaamu muganda wange ng'obadde tonnaba kuva mu bulokole ng'obadde tonnaba kugwa muganda wange nsaba weekube mu kifuba okomewo ewaka Katonda kyekiseera agenda kutukuza agenda kuwa ebibyo byonna Yesu yeebazibwe mukwano komawo ebbanga ly'osabidde sirimanyi ebbanga lyeweegayiridde sirimanyi naye muganda wange ebyamangu biggwa mangu naye ebya Katonda binywerera emirembe gyonna nsaba Katonda akusisinkane yonna gy'oli gw'alaba ng'ali ku kisenge muganda wange ekigambo kitugambye nekigamba nti the hope of righteous will be gladness but the expectation of the wicked will perish. Abasuubira ebyamangu birikola ki? Biriggwaawo naye gwayeesize Katonda n'omuwa omutima gwo era w'otuuka ku kyamagero kyo kiba kikyo tewaba wakitwala kati weeyongereyo akanyirirako 29 nekagamba the way of the Lord is strength for the upright but the destructions will come to the worker of iniquity. Yesu yeebazibwe and the akakati nekagamba the righteous will never be removed. The righteous will never be removed. Mukama gw'omutuukirivu toliyeeyezebwa no matter what. Yesu yeebazibwe no matter what gwe togenda kunyenyezebwa. Yesu yeebazibwe kubanga akagambye waggulu nti the way of the Lord is the strength of upright. Okitegeera amakubo ga Katonda ge gatuzaamu amaanyi. Yesu yeebazibwe gwe togenda kunyenyezebwa naye n'agamba nti but the wicked will not inhabit of the earth. Kati gwayagala ebyamangu gwe togenda kusikira byansi bino. Yesu yeebazibwe togenda kusikira bino byansi kubanga njagala weekolemu akafaananyi eriyo bonna bolabyeko abalina ssente abalina amamotoka nabo ne bagaleka naye bagambye gwe omutuukirivu togenda kuvaawo kubanga ne woofa oba ogenda mu ggulu. Naye kati bino ebitumalamu amaanyi bikoma wano ku nsi. Nze sirabangayo omuntu gwe bayizise n'abugagga bonna n'abiziika era bamala ne beegamba bamuzise n'obugagga naye bamala ne babijjayo. Kitegeera kubanga ebyo byo bigenda kuvunda tebikyalina mugaso kuba twetaaga omwoyo ogwo gwokka muganda wange. Yesu yeebazibwe nga tweyongerayo akasatu mu 31 the mouth of the righteous brings forth wisdom but the perverse tongues will be cut off.
gwe akamwa ko ak'omutuukirivu kaleeta ebyamagezi oba koogera oba muntegedde gwe omutuukirivu olina kyogamba nti Mukama Katonda kino kyange era ogenda kukimpa naye gwe akamwa kaabo abatali batuukirivu era birisalibwako kuba ye si mutuukirivu naye gwe akako agenda kuleetera ebyamagero kituwa kuyiga ki fe tulina okwatula kukkiriza tugamba Mukama wadde embeera eno eriddewo naye manyi nti ngenda kuwangula wadde kino nkisabidde ebbanga kigaanye okutuuka naye nsaba taata okimpe akamwa ko katudde obutuukirivu ate ng'otambula mu butuukirivu Yesu yeebazibwe ogamba nti Mukama negwe nanyini byonna nsaba onyambe nsaba onwanire nsaba ontukuze Yesu yeebazibwe naye akamwa k'omuntu atali mutuukirivu ye kasanga fe kayogera kulemesa ali obubi n'alaba effutwa kuduula akola okubba akamwa nko kavaamu ebigambo ebitasaanidde naye bayibuli etugambye nti will be cut off. The lips of the righteous know what is acceptable but the mouth of the wicked what is perverse. Yes, hallelujah. Olwaleero ekigambo kino njagala tukyalangako nammwe abaana abasinga obungi baweddemu amayososo n'okwekolimira bo bennyini lwaki batuuka ekiseera ne beekolimira kubanga basabye balindiridde ebbanga naye ebintu bigaana naye mwana wa maama gy'okuba okulindirira n'oyatula ebigambo ebitali birungi ku bulamu bwo olulimi lw'omunnange lujja kusalibwako kyoba okola yatulanga ebirungi beereere okkirize Katonda akukolere mu budde obutuufu okkirize Katonda ayimirire wamu naawe okkirize Katonda oyo atodde mu ggulu akulwanire buli mbeera yonna ate muganda wange togwamu maanyi togwa maanyi situka tutambule manyi tutambula mu lugendo lunawe olugendo oluwanvu olugendo olubirimu taata naye Katonda waffe eka yakuwa amaanyi Katonda waffe eka yatuyamba Katonda waffe eka yatukumirira kati munnange abadde aweddemu amaanyi ng'otandise n'okwogera ebigambo ebiva mu kamwa byo ebimalamu amaanyi jjukira nti Katonda eyakutonda yakulinako obuyinza Katonda eyakutonda akutunuulira n'akulaba n'amanya ki kyoyayanira omwana we n'amanya ki kyoweetaaga omwana we Yesu yeebazibwe Katonda waakumanyi era tagenda kuleka Yesu yeebazibwe Katonda akumanyi era ntissa ebigambo bino bijje kyeyalingeko wamu naawe togwamu ssuubi leka ekitiibwa kya Mukama kyegulumizze wankubadde bulumi buki bw'oyitamu naye ogenda kutuuka abantu ogenda kubeera muwanguzi kale olwekyo olw'ebigambo ebyo Mukama abampeera omukisa Mukama abanjagalire Mukama abakumire tutambule tutambule kubanga tuli mu biro ebisembayo katweteekateekera okujja kwa Mukama okwekubiri bino byonna byetulaba tebitumalamu amaanyi okujerega kwe batujerega ne bagamba tetugenda kufuna tetugwamu amaanyi tukkirize Katonda atulwanire atusaasire kubanga ye nannyini yonna kale baana bamala Mukama abampeera omukisa buli mu mbeera yonna Mukama banjagirire baagala nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu katusabe Katonda omulungi omwesigwa nkwebaza olw'ebigambo bino ebivudde mu kamwa kange nkimanyi taata okozesa ebibya mwesiza ekigambo kyogenda okutuuka eri abatukuvu bo naye nsaba buli mukyala n'omwami taata abadde aweddemu essuubi nga ye ali ku kisenge tamanyi wakuddukira nga n'akamwa ke katandise okulemerera katandise okwogera ebigambo ebitali birungi taata nsaba ekisa kyo osisinkana omukyalo osisinkana omwami oyo Mukama obe ng'omuzaamu amaanyi kubanga tugambye nti gwe
amakubo go gukage gatuzaamu amaanyi era bwe tukwesiga era yegwe atuwanirira ate tulina muntu mulala asobola tuwanirira kitange era mukama katonda wange nsaba okyalire buli maka nsaba okyalire buli mukyala n'omwami abo bonna abali ku kisenge nga beetaaga okuwanirirwa mukwano gwange yesu obenga obawanirira weebale yesu kabaka w'abakabaka olw'ekigambo kino kubanga ekigambo kyo kikoze nnyo ndi yasaayasa bulimba njazze kubanga taata kyabwogi kisalo yakibuulidde n'oyakiwuliriza ensaba nange kinsale nankubadde nsobola okubeera nange nga mpulira mpuddemu amaanyi naye nzikiriza nti katonda gwe yantonda olina ensonga yange lwaki nkyali wano era nsaba ompanirire mu byonna ebinnumba byonna taata nsaba ompanirire weebale yesu weebale kabaka tusabe n'okwebaza nga tuyita mu linnya lya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu amen.